These are stories from the heart. Please. Abitegeddeko tegeza muno. Sharing a story ntukejerago omukyala Akum Sophia, Chala Mcholi, agamba yazaala omwana mu Bindeeba 13 years down the road. Bindeeba Raymond omukyala ayagala buyambi. So gwe kikwatako sharing a story ntukejetuuka omukyala afuna obuyambi. Omwana bamulabira, I think so. Ndoza buli mutenda right. Bindeeba Raymond gwagamba ati taata w'omwana akankwasa. Bindeeba yebawa Remy Precious wa Spark TV. Ndoza ku connection yamangu eriwo. So omukyalo n'agamba anoonya bwenkanya. Bindeeba aganye okulabirira omwana. Alabika n'okumwegana yamwegana. Buyambi mbusaba bwentyo ngenda mbaganda be tebabumpa. Family ya Bindeeba ogimanyi weri bulungi? Sister we manyi gy'abeera. By then omwana yali mu P5. Yes. Mwana nga ali ku ssomero ne tumugjayo ne tugenda e Mulago. Ku DNA? Yes. Ne tugenda e Mulago ne tukola DNA ne taata w'oyo omwana bamuyita Robert omuto. Mukulu wa Bindeeba. Bwe twakola DNA Lwaki DNA wagikwana Robert ng'ate Bindeeba waali? Teyaliiwo. Order. Yes, yagikola. Era ne doctor n'atubuuza lwaki mukoze nga taata w'omwana taliiwo. Nengamba nze doctor nze sina buzibu. Bo bebemanyi bebekakasa. Okiwulira. Nenga sister we kwali. Bamala okukebera DNA. Bakwaliza tuzaayo? Nze tebazimpanga nze. Era ne mbuuza oli otya munaye nga mbuuza ninsengaawo. Muli mutye gye tuli nti results zafuluma nti zafuluma. Nengamba zaali zitya. Munnange simanyi na kumanya. Yagaana okugamba? Yes. Amanya gange nze Waswa Emmanuel. Oli ku mukutu ogwa Waswa Emma YouTube channel. Subscribe nga twegatteko. Ne ku mukutu gwaffe gulogwa Trust Media na ebeera y'amawulire mayitirivu nnyo. Program ekutusibwako Biva Organic Access Building Lubaga Road. Dokita agenda okujjanjaba kyonna ekikutabanya omugejjo, pressure, sukaali byonna. Genda yasobola okuba nga kukwasaganya ku Access Building. Enamba y'essimu 075 2 ojja kumufuna. Saako ne bannaffe aba branded shoppers bo balyangoye. Genda ofune perfumes ennungi ezazze. Buli kimu kyonna kyonna ajja kuba kifuna bulungi nnyo. So ntambuliddeko eno wala ndi mu bitundu by'ekitende. Gye ntambulidde nga ntambulidde ku ina akalo kendimu. Ino omukyala gwenza okusinkana andese ku nsonga za family affairs. Family issues. Njagala tunyonyola obulumi bwe buva wange omuzadde. Tulabe ngeri asobola okuba nga ayambibwamu n'omulanga guno gutuuke gye gugenda mbasaba. Buli agenda okulaba sheeno taggingako gwe kikwatako. Minister mutaginge, Rape omutaginge, Bindeeba omutaginge. Buli gwomanyi esembereza ku Rape mutaginge wamusharinga story eno. Amanye asobola okuba nga mune tujamba omusayi guno omuto kubanga ensonga ebeetololerako. Kale nsanyusa okusinkana. Oli otya nnyabo? Obulamu? Bulamu si bubi. Okay. Amanya go? Amanya agange mpitibwa Akum Sophia. Akum Sophia? Yes. Oli wa ggwanga ki? Nze ndi mukyala Mucholi. Akopa ngo? Kope. Ode wendo manye. Okay. Akum Sophia. Yes. Abakyala saagala nnyo okubuuza myaka naye katugende n'ekyo. Kakati mukyala Akum Sophia. Yes. Wonsitude nonzija gyonzije Kampala paka. Yes. Eno. Naye olwo kwati mnaffe tuli okuweereza ggwanga. Yes. Bale yino soka ntuukewo nabe. Kiki ekindeeseza wano? Ekikuleeseza wano mbadde njagala nsonga ya mwana wange. Mwana wange. Nsonga ya mwana wange njagala afune obwenkanya. Omwana wo okkiriza okungubulira ko ati erinnya erimu oba kulwa ebyokwerinda? Bamuyita Akankwasa Shifra. Akankwasa Shifra? Yes. Ayina emyaka emeka? She's 13 years. Myaka 13? Yes. Ongambye omwana ayagala afunye obwenkanya? Njagala afune obwenkanya. Bwenkanya ki obwo obutaliiwo? Kuva ng'omwana w'onoomulera n'abeerako ne taata n'abeerako ne maama. Okay. Wadde temubadde wamu naye ng'afuna omukwano gwaki gwa maama ne taata. Naye omwana wange afunye omukwano gumu naye ng'ate ogwa taata tagufunye nti lwakuba mu bubi oba manya mu bulungi naye agufunye mu bubi. Omwana wange tebamulabiridde kuva mu buto. Omwana oyo wamuzaala mwani oyo atalabirira baana? Omwana oyo saawa eno omusajja oyo yeeyita Bindeeba Raymond. Nenga amanya amatuufu ye Mubangizi Benedict. Bindeeba Raymond? Yes, yeeyita kati. Amanya amatuufu yani? Mubangizi Benedict.
Ogamba Raymond Bindeeba. Yoyo yennyini. Bawa Precious. Bawa Precious. Rape. Yes, sebo. Bawa Rape. Bawa Rape. Omukulu Bindeeba. Omukulu Bindeeba. Atrending ennyo mawulire ennaku zino. Yes, sebo. Ogambe yati? Ye Mubangizi Benedict. Ate lya Bindeeba lyavaawo. Munnange sijja kulimba. Omuyita otya oyo? Oyo ye omwami eyanzalamu omwana. Ye taata. Ye taata wa Kankwasa Shifra. Myaka 13 emabega. 13, yes. Kitegeeza omwana wamuzaala 2009. 2008. Awo 2008. Yes, 2008 mwezi gw'omusanvu naku z'omwezi zaali 5. Wamuzaalira ludda wa? Namuzaalira ku Bayita. Yes. Waliwo clinic bagita Bayita Medical Center. Nerera ekyaliwo. Ogenda okuzaala omwana oyo nga Bindeeba obadde naye ebbanga ki era mwalabagana mutya? Twalabagana mu 2007 twamala mwaka gumu nefuna olubuto. Yes. Yakwana 27. Yes. Yakwanira ludda wa? Twali mu bya kucakala. Nga mugenze kuba disco. Yes, ebo. Mbulya brief la mtu amanye. Yes. Chala akumu akwatagana ate ne Bindeeba. Yes, twali mugenda kusanyuka. Okay. Gye twefunira eyo. Unfortunately netumala kabanga katono nefuna olubuto kwe kuzaala 28. 28. Yes. That is almost one year n'emyezi. Ejitamu. Yes. Nakuzaalamu omwana. Nanzaalamu omwana. Kati mbuuza. Ebbanga limwali mwagalanyeeko Mwami Benedict Mubangizi gwe tuyita Raymond Bindeeba kati. Enkolagana legenze walako nga mutuuseko mbazadde oba? Ati yatuukako waffe. In fact bali baagala nakola ki? Bali baagala bagamba leeta omusajja tugenda musiba tukola ki? Nengamba ate ekyokusiba omuntu tekijja kukola makulu. Yes. Ne mugamba kiri kimu kyokka ky'oba okola. Genda okole ki? Genda ononye sente. By then yali abeera ne baganda be. Yes, twali tubeera ffenna Entebbe. Bindeeba w'Entebbe gye bamuzaala? Ate bamuzaala Ntebbe nga gye babeera. Okay. Yes. Yakolanga mirimu ki? Mirimu nga omanyi abavubuka kubanga yali akyali muto. Abeeyiya. Wera musajja mukulu nnyo. Nga yeeyiya bw'agendako wano bw'atyo. Kati n'agenda e Sudan. N'akola. Bindeeba? Yes. Yes. N'avaayo e Sudan. N'akomawo. N'atetenkanya era n'addayo Iraq. Oba ebiseera ebyo mubijjukira Iraq yatonda nnyo. Yes. Yagendera. Yes. N'ansuubiza n'okuddayo nsome. Yakwana oli mu kirasi ki? Senior 3. Yakujja mu ssomero? Yes. Bw'olinga osomera? Entebbe parents. Bindeeba yakwana oli mu ssomero? Yes. N'akufunyisa olubuto 28. Ne tugenda bwe namaliriza nga maliriza okugenda Iraq n'akomawo nga yeebuzabuza byakusika muguwaŋŋana leero mpadde nkyasikuwadde bwentyo. Nga omanyi embeera y'ekisigaza ey'okweyiya? N'aŋŋamba njagala mwana wange, mumpa omwana wange. Ne mugamba naye ddala nze ndabiridde olubuto nkoze nki buli kimu eb'ewaffe balabiridde. Naye ddala nkuwa omwana from nowhere bwentyo. Kambuzeemu katini. Bw'otuuka okuzaala omwana oyo, omwana wa Bindeeba gw'ogamba, wamuzaalira mu mbeera ki? Teyali nnungi. Yakuwa ku buyambi ebiseera ebyo? Ne ssente ezantwala mu ddwaliro tezaali zize, zaali za mami. Kati bw'omala okuzaala ye ng'omusajja teyali nawo. N'akomawo like nali ndoza 1 week ng'amaze kuwulira nti maze kola ki okuzaala. N'alyoka ajja ewaka ewaffe. Najja yansangawo n'alaba mwana nga bw'omanyi nti n'alaba omwana n'alaba ne sister wange ne yeebaza sister wange webale kumbererawo ku muddwaliro biki n'addamala n'akola ki n'agenda kati awo ne tubeera nga tuwuliziganye. Yes. Naye ng'omwana wange sente ze nasemba okulaba eza Bindeeba yali ng'ali oba akyali Iraq nampeereza $10. Mwaka kyogo? Sikyajjukira mwaka. Myaka giyise. Ng'omwana akyali muto. Ndowooza ng'ali 3 years awo. Nga mu 2011 awo. Era sente ze nakozesa ezo zennyini n'entetenkanyiza omwana wange. N'akola ki? Nengamba ngomanyi essanyu linzita agenda kuyingira ssomero. N'ayingira essomero. N'omwami alese $10. Ate nga $10 kirabira ddala. 38 sente nnyingi. Ne mpulira essanyu bambi omwana n'ayingira essomero.
N'atandikira okusoma mpola mpola naye ngero obuyambi mbusaba bwentyo ngenda mu baganda be tebabumpa. Family ya Bindeeba ogimanyi weri bulungi? Sister we manyi gy'abeera. Bwatuuka ono bagamba omwana wammwe ne bagamba batya? Tuyogedde bingi n'omwana wange gye yali asomera. Nga manyi tikale bajja kunyamba, kituufu bajja kunyamba. Yes. Ne mbakubiranga essimu nti ne bambuuza omwana oyo asomera wa? Senga omu. Omwana oyo asomera wa? Mbagamba bano omwana asomera ku Gateway. Ndiri awo Entebbe. Opposite Shell. Ne bambuuza basasula sente mmeka byonna ne mbibabuulira. Senga nali njagala okotogera omwana wange oba okukola ki? Salikoze ki? Sali babuulidde. Naye ne batuuka ne ku ssomero. Without my permission oba nti ki? Ne bajja senga w'oyo omwana n'atuuka ku ssomero n'alaba omwana. Ompulira? Omwana naye n'abalaba n'atambula n'agenda. Sawe ne bagamba naye kweri omwana ono kati nga Bindeeba abuusabuusa. Omwana si wange. Omwana wange ne mugamba naye ddala ddala. Ng'owulira ki? Ki ekinakumatiza? N'agamba tukole DNA. Mpulira? Nengamba mumpa olunaku naye nze zange sigenda kola ki kuziteekayo. Esente? Ng'omukyala? Yes. Ne mbagamba nze zange sigenda kuziteekayo. Mwe mbuusabuusa omwana? Mwe mubuusabuusa omwana muteekeyo sente. Nga singa omwana ambulira olunaku nga nange neetegeka twajja omwana ku ssomero kubanga bali mu bibuuzo. By then omwana yali mu P5. Yes. Mwana nga ali ku ssomero ne tumugjayo ne tugenda e Mulago. Ku DNA? Yes. Ne tugenda e Mulago ne tukola DNA ne taata w'oyo omwana bamuyita Robert omuto. Mukulu wa Bindeeba. Bwe twakola DNA ne mbagamba lwaki DNA wagikwana Robert ng'ate Bindeeba waali? Teyaliiwo. Yes, yagikola. Era ne dokita n'atubuuza lwaki mukoze nga taata w'omwana taliiwo. Nengamba nze dokita nze sina buzibu. Bo bebemanyi bebekakasa. Okiwulira? Nenga sister we kwali. Sister we. Yes. Nga kwali immaculate. Kati nze nembaleka ebyabwe results oba ne bazikola batya. Tukyali ku Waso My YouTube channel Trust Media Uganda kwe tusinze kwanga tuliziganya. Nze Waso Emmanuel. Tuli ku nsonga za bya family affairs. Omukyala amuyita Akum Sophie ayogera ku Bindeeba Raymond gwagamba ati taata w'omwana akankwasa. Bindeeba yebawa Remy Precious wa Spark TV. Ndoza ku connection y'amangu eriwo. So omukyala n'agamba anoonya bwenkanya Bindeeba aganye okulabirira omwana alabika n'okumwegana yamwegana. Tukyagenda mu maaso. Kati bamala okukebera DNA bakwaliza tuzaayo? Nze tebazimpanga nze. Era nembuuza oli otya munaye nga mbuuza nisengawo. Muli mutya eyo gye tuli nti results zafuluma nti zafuluma. Nengamba zaali zitya. Munnange simanyi nakumanya. Yagaana okugamba? Yes. Kati nembeera nga siwuliziganye nabo. Nga n'okuba ku simu jjukira taliiwo. N'okuba ku simu ne bwawulira buwulizi ki. Tagikwata takola ki. Kati omwana wange wano mu COVID. Wano mu COVID wano. Nali mujjeeyo ku ssomero olw'ensonga yaki. Ya sente. Yes. Kubanga lye ssomero kale fine lyali ddungi. Lyali ddungi. Ne muteeka ku ssomero COVID najja ne bamalawo omwezi gumu n'ekitundu ne bakola ki ne baggala. Yali mu P6. Ne mubuuza shifra naye ddala ddala osobola okutuula P7? Nangamba yes mami nsobola okukola ki? Okutuula. Ne mugamba nku registering nangamba ye. Nengenda ku ssomero kwe yali okwo. Ne mugamba head teacher nti mna head teacher bade nsaba kuwandiisa mwana. Nakati tusoba kuwandiisa mwana nga twakamala ne mwezi gumu n'ekitundu. Ne mugamba kale kakole ye ayagala kola bibuuzo. Ne tumutwala ku ssomero ne mufunira essomero ne bamuregisteringa n'akola P7 ye bulungi nnyo. Nga tanagikola ne mbakubira ne mbagamba bannange nga wono bobuulira ne ngamba nange senga ime omwana bannaye Katonda yannyambye twabuuse naye akole ki agenda kutuula P7. Kale bannaye tujja kulaba omwana asomera wa ne mugamba gyali na muregisteringa ku ki ku ssomero eddala. Naye kambuzeemu kati oba omwana si wa Bindeeba? Bannange ntekawo omukono ne bagutema. Oli mwekakafu omwana wa Bindeeba? Ndi mwekakafu 100%. Nze am free. Okugenda for DNA? Ku DNA. Kati nkugira story ya DNA eyo. Nankubira essimu ime oyo.
Nangamba omwana asomera ne mugamba jali asoma naye ayitaga support ya moyachi at least mu wishinge omwana wange ka success bichebyo tebachikola ne mbaddemu ne mbakubya ne ka success ke bitano kabalemye wetwakomaawo omwana wange natula P7 katondo ono munange wakisa nanyamba omwana naita bwe yayita ne musabira je nali musabide somero in fact jali asomerayo Gombeses ne bamuwe ekifo nengamba yenga bamuwadde ekifo ebintu bibino wano awo netandika kunoonya nenziramu nenziramu nengamba akanonye taata omwana nga toyinawo mutuukirako okoze efforts kingo omukyala okunoonya mami Bindeeba Raymond abeera muno mukabero Kampala ntononye omuntu akubula atya bannange nga tuwenja abantu wano enkyane munnange nze yannema okufuna kiki munoonyeza jambuli wamunoonya otya namunoonyeza ku ssimu Raymond saawa eno eyayita Raymond n'omukubira essimu n'awulira bulizi ki ddoboozi lyo akola ki akuggyako kyemba saagala nze saagala nti oba Raymond oba nti asigadde oba nti ki mba njagala tukole ki ne wapatawe tansinkanye nga nze maama w'omwana naye abuuze omwana ali ate gyali mulungi anti Bindeeba ennaku zino yawasa yafuna omukazi nze simugana kubeera ne mukyala we no ekyo sisobola siyina bwe nkiyingiriramu wadde mba okubeera n'abakyala bonna bakola kibayagala naye omwana ali atya bw'okuba n'agikwata gamba ki tayina kyayogera nengamba kale kantandika ogenda mu by'obuyinza wasookerawa nasookera ku poliisi eyawa Entebbe n'obanyonnyola ki nembunyonnyola bulungi nnyo nga story weeri ne bambuuza kati tutandikiddewa oyina enamba y'essimu ey'omwami nti yes nenjibawa ne bamukubira tebyawomya nakabululu yakola atya Bindeeba Bindeeba yavuma omupoliisi Bindeeba yavuma omupoliisi oba omupoliisi yayogera bubi nedda osooli naliwo simanyi nakumanya ng'olamuvumira ki anti amugambye kakati wano waliwo omukyala azze bwati ne bwati n'amubuuza omumanyi n'agamba omukyala mumanyi naye nze omwana simumanyi era bwe mba mwagala DNA nze nalekayo dde omusaayi gwange ewa yangamba nakasero tugende tubuze n'omusawo bamuyita Immaculate Dr. Immaculate ye yagulekayo nze bwe mba njagala ntwaleyo ogw'omwana wange nsasule sente okakasoba mwana wuwe bw'oba ogwo osobola kikola ate ng'okikujja kitya wakifuba esigwe gugwe ekyo nange kyekiriwo gwe bagamba Bindeeba yaleka omusaayi gwe mu ddwaliro nakasero gwowenga bwatabeerawo tugusangeeyo ne mugamba nedda tekijja kusoboka taata n'agamba nze sijja n'amuvuma nnyo bambi nempulira nga nswadde n'okuswala mu maaso g'omusirikale babimanyira abasirikale naye yawulira bubi omusirikale yawulira bubi kuba nti bakuggyako buli kimu kyo ne bakusesebula ne bakuteeka wali kati bwe wava ku poliisi mwazzaako ki bwe nava ku poliisi awo poliisi neŋŋamba kati nkubulire omwami akoze ki alemye atuvumye buvumi soko tryingeko ewalala neŋŋamba ye minisita w'abaana gyali neŋŋenda wanakiwala ku agenda eyo ogendayo ddi minisitule y'abaana last month guno omwezi ogwedde nakibati yavayo waliyo Sara Mateke onalema neŋŋendayo ne baŋŋamba munayi Sara yakola manya agundi ani nakiwala kingi yakivaamu era ne wano tewakyali nenvaayo nengezaako neŋŋamba banaye kale ekyo kiba kiganye kantuukirire baki omukyala Farida Nakazibwe ono waffe wa NTV yes wa NTV mukyala muntu mulamu nnyo otyo ayambye abantu bangi kubanga rape nalisobola mukola ki mutuukirira neŋŋamba nja kuyingiriza ki ate eddembe lye ndikola ki ndininyirira mufumba akyaliko n'akazigo kati nga munnange ntuukirira Farida Nakazibwe nga munnyonnyola ensonga zange n'agamba kati oba bwe gutyo bwe guli rape ayinza okuloza nkola ki mulimba kantwala ekifaananyi kyo n'ekyomwana n'akitwala rape kwayitako ndooza nga leero enkeera n'akubira n'ayogera nange ne twogerezeganya n'ambuuza n'agamba ye omwami we amugamba nti omwana bakola ki bamwegaana ne mugamba nedda bwe mwayogera ne rape agamba ki
Jalombe story repi ya kugamba awo about rape yambuza about them omwana nangamba Sophie wagamba omwana nti si wachi ye Bindeeba ngamba ye wamugamba nti omwana siwe ne mugamba si watya ebyaffe biwanvu tojja bisobola tojja kubisobola naye lwaki takola ki takiriza DNA eyo eyaki atekeyo omusayinga nange ndaba nga naye akola ki ebyo byawoza nti no musayi gye guli munange tetujja kola ki nangamba so compare the requirements zechi zesomero Ebya zisaba yes nenzimuwa ku simu nangamba I'll get back to you okay yes neninda naddamu kuba obanga kuyiseke ennaku ndoza ngawo 5 days nga kuyiseke ebbanga nangamba lwaki mbadde sikuddira mbadde mulwadde ne mugamba tewali buzibu nangamba Sophie lwaki totuta omwana gy'osobola kusomera omwana gy'asobola okusomera nga biki ne mugamba nayo nangamba kakati ebibyo bikoze ekibinemye ne mugamba nange ngenda kola ki ye akugamba nti omwana mutwale kusomera gy'osobola kati amakulu abasajja temubeekola ki okay so omale yako abasajja temubeetekera abasajja tubeerawo ng'oyinawo ki wosobolera so teeka omwana wosobola ne mugamba nedda omwana ono alina okufuna bwaki alina okufuna omukwano gwa kitaawe n'obuvunanyizibwa alina okufuna ku gundi ya taata we ya kitaawe yes alina okumuweerera obuvunanyizibwa bwe alina okumulagayo sina buzibu naawe sina ki nagamba kakati ebibyo bikoze ekibineme ne mugamba okay n'akita naye n'ajjako essimu mpaka kolo tetuddamu nga mukuwuliziganya oyo musembye kwogera bbanga ki naye mabega baddi kuyiseko emyezi ndowooza ng'ebiri kati we twogerera wano twasemba kwogera naye mu December ne rape yes kati omwami walozemu communicatinga naye omwami siddanga mu communicatinga naye buli we tumukubira ajjako essimu bw'alobaddeko ku muwala akankwasa n'ayogerako ne taata we nkugambye awulira buwulizi ddoboozi takkiriza na muntu kumunyonnyola mwami Bindeeba bw'awulira eddoboozi lya muwalawo esimu talimanyi kati amugjewa munnange gwe bw'awulira gwe gogajjirako essimu ne bw'aba nze kasitaka ennamba nga tagimanyi tagikwata mpulira yes naye nekyo Katonda yakindeteranga kirabo kubanga emyaka 13 ng'okyajjukira ennamba nze nali sikyagina namba ekitegeeza takyusa namba yemu yeeyo era I was seated nali mu ntebe nga ntudde naye nga Katonda ndooza munnange netandika okujjukira mpola oyagala kuyambibwa otya njagala omwana wange asome kasita awerera omwana sirina buzibu bannange bonna bekikwatako munyambe muveeyo minisita w'abaana Honorable Sarah Mateke please nkowolo mulanga guno erima mafiina muveeyo nwalirira omwana wange njagala omwana wange asome kyekyo kyokka nze saagala kitu kira kyonna sibalinako buzibu bonna bakole kye baagala naye omwana wange asome taata yaani taata ye Mubangizi Benedict eyeyita Bindeeba Raymond kyokka kyenjagala era nja kuba musanyufu omwana oyo ntuuse n'okufuna pressure olw'okubanga buyambi bw'omwana oyo biki ebiganye ng'omuzadde byogamba nti omwana tabifuna obudde buno ebiri okola mulimu ki nze ndi mukyala nsiba nviiri ofuna sente mmeka olunaku obalabalamu sijja kulimba nti oba mbalabalamu oba nti ki wabula kye mbadde nfuna kyensobola okusharinga n'omwana wange okitegeera kyensobola okusharinga n'omwana wange ne baganda bange badde banyambako wamu ne mama wange naye kati mama wange bambi takyakola mwana asomera sente mmeka taamu kati bali 800 obudde buno yes naye we batandika omwana nga wabayingira essomero batandika ne sente nyingi rape yagamba nti oteeka omwana mu sente z'osobola yes lwaki tewakikola ezo omwana kati tambula ku masomero gonna essomero lyogenda okufuna ery'emitwalo 5 ku 7 omwana tagenda kuwa kintu kyoyokola ki kyoyagala fine gyegali naye mbadde njagala omwana nga asomere Gombeses omwana ne waba atuka butuusi bwati ne bwala n'olaba ku kipapula family ya Bindeeba eri mu mbeera ki bagagge waabwe balina sente they can afford that money
Sene ntono nnyo. Kuga kisinga okkuluma kati mbuuzaamu. Omwana emuddawo ne munyumyamu Kongo omuzadde. Bannange omwana kimuto kyalinga ku mutima gwe. Ate of course nali nkola ki? Nali lumu ngenda namutwala ku ssomero ndi mu kisenge nongoosa mu bintu bye. Nga wandiseemu story. Bannange story yanyiga. Yannuma. Ng'agamba bannange ndi wano taata wange simumanyi bulungi. Tugezezaako ne mami naye mami naye kandabe Katonda ngenda ku ssomero. Buno obutole bwe twawandiikanga. Nga naye kyakoze. Ne ngamba omwana ono watuukidde okukola ekintu kino. Ekitegeeza akoze eki? Kimuluma. Akuze n'okula. Yes, akuze. Yes. Kitegeera bulungi nnyo ekyo. Kati soka tumeetinga essimu katini. Kati so ensonga weeri omulango okukubira Mwami Bindeeba. Mwami Bindeeba. Addukire ezzadde lye. Teerabira mwana oyo. Oyina kye waŋŋambyeko Kemega nti Bindeeba obulamu bwe ne Bindeeba at a point oba obukozeko ekintu ekibi n'akunyiigira. Bannange nze sirina kye namukola. Kiki oyinza okugaa nti walabambeko ku Bindeeba okusurvivinga kwe? Manya abakazi bagenda emuddawo ne mwesudiya ng'omusajja gwa mutotokyalinga mu biseera bye oba ate. Sirina kye namutokyalinga era lwe lwannafuna olubuto famire yange yali nnyo bubi nnyo ng'eyagala nakola kimusibisa ne ngamba amwana weeyiye. Naye nga mmanyi kiki nga mmanyi nyamba kubanga ne weebamusiba sigenda kufuna buyambi eriki naye nga simanyi kyenkola ki kyenzirukirira maaso. Yes. Kati kyensaba bannange Mwami Bindeeba wonna gy'oli ompulira ondaba okitegeera kyonna kye wayitamu. Saagala kola ki oba nti ki n'okwata bank slip kennyini gwe ngaigwe n'okwata n'otweka omwana wo n'ozitwalayo ku ssomero n'okola ki nze sirina buzibu. Ne bwata kusinkagana? Sirina buzibu naye. Bwakena obwatanaga omwana wange mumpe mutwale. Mwana wange ajja kubeerayo eri nange kubanga kati omwana wange munnanga nyamba. Omwana oyo yanyamba. Ekirungi Katonda yamuwa. Yatwala ekintu kyange asiba enviiri. Bulungi. Yes, asiba enviiri. Emirimu gy'emikono. Kwegamba what you want is Bindeeba take care of. Kolo nga pati ya taata wayino kola ki? Wayino kola. Omwana naye asanyuke ku mutima. Asanyuke ku mutima. Emboozi no these are stories from the heart. Tetuzikola kuvoola, tetuzikola kuyisa amatu maaso, but it's everyone's right in this country, a right to have a parent. Omukyala ngono bw'ava n'agamba nti she needs assistance. Okera ku macha alabike nti amanya. Koza agambye ageza okunonya all avenues. Tasobodde kutuuka ku Mwami Bindeeba Raymond. Ensi ekumanye ekutegedde nnyo nga bba wa Remy. Bajja kugamba abantu era ovuddeyo saa zino agenda kufumbirwa ambaga. Nedda mukwano. Okufumbirwa bafumbire. Afumbirwe kubanga gye myaka. Yes. Afumbirwe nze sigana. Naye kwatako ekimu ku byo. Sooka otereeze ekikuliwa emabegawo. Kubanga gyagenda okuwasa omukyalo alina omwana. Alina omwana. Bambi kiruma. Ekyokubanga omwana ali awo taata alina obusobozi nga tetabuyina nga tabufuna omwana wange. Right now omwana ali ku ssomero era senga naye mwali muwulidde bamanjako emitwalo 5. 500,000? Yes, 500,000. Wala Bindeeba zibamubanja ku ssomero? Zebamubanja. Osuubira zijjawo? Sijja kulimba kati emirimu gitambula mpola. Yes. Emirimu gitambula mpola ate kati ne baganda bange. Wali gambidde nti baganda bange badde banyambako nabo bafuna responsibility. Bakuwoye? Yes, bafuna ebyo obuvunaanyizibwa bazaala. Yes. Kati ojja kuddaawo ogambe mbu munaye mpa gundi leero nkya ne luli bambi bakooye. Ddamu okuba omulango ogusembayo? Nsaba minisita ow'abaana. Honorable Sarah Mateke, please. Nkwegayiridde vayo gy'oli. Sarah Mateke obadde silent. Nakiwala yakubaganyanga ensi. Nkwegayiridde vayo gy'oli. Mama Fiina yonna gy'oli ompulira. Be balina amaloboozi agawulira. Ate osobola okwogera naye. Musobola okwogerezeganya naye. Farida Nakazibwe, please. Nkwegayiridde. Muveeyo. Nga bye mukola ebyabalala. Nange munnwanirire. Omwana wange njagala afune obwenkanya. Sirina buzibu na mbaga zaabwe, sirina buzibu na kyonna kye bakola. Bayina right. Wagambye ko wagendako mbanamawulire abalala bakuyambeko? Yes, nagendako mbanamawulire abalala, nagendako
naye addewa n'atadde wali munange omwanange obudde bwo bugenda banamole badenga bakubuzabuza buza yes oba osanga olw'okuba oli munamawulire munnaabo munange sijja kulimba oba kyekyo naye nga kyenjagala kyokka omwana wange akole ki njagala obeere shuwa nti ebigaba by'oŋŋamba kubanga gusobola okukya ne bagga tugenda mu DNA nze sirina buzibu lwe lunaku lwenkyasinza okwesunga wano ng'akaana bwe kaneesunga okuyonka kabebi mama wako akomyewo olw'eggulu ayayanira bbeere nange lwe neesunga yes these are stories from the heart please abitegeddeko tegeeza muno sharing a story ntukejeraga omukyala Akum Sofia mukyala Mucholi agamba yazaala omwana mu Bindeeba 13 years down the road Bindeeba Raymond omukyala ayagala buyambi so gwe kikwatako sharing a story ntukejetuuka omukyala nafuna obuyambi omwana bamulabira I think so ndoza buli mutena right kyekyo sibe kiri yes sebo kankusibule kale tujja kuba tuwuliziganya kale sebo ku bina bivuddeyo neyanziza nnyo neyanzeegesa weewaawo race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't have to plan it, I can go change my fate. You won't understand it, all alone, that's okay. People I can't stand them, they don't want